batata media houses zero obalero sponsor amataga jessa okulumulwana Jude Power Solutions Musabone Okende TV badesa bakubireko obugalo obw'amaanyi Crown Beverages nabo bakubireko obugalo obw'amaanyi ate badesa bamwena abazoa bakubalo bakubireko obugalo beza yakwebaza nnyo mwebaleka ddala okuwagira kakyala kange Thank you so much. Mwebale nnyo mwebale ddala okuberekereza akadde kammwe okuberekereza sente zammwe mukimanyi ebiseera bino si bya school fees kuza abaana ku masomero gabira ate nsuubira nti Shaz stood the test of time. Era performance yateeseewo ebadde very outstanding. Thank you so much. Thank you. Mwebale nnyo okusanyuka, mwebale nnyo okubeera bantu balamu ate ne mugumiikiriza. Mwazze mwakedde naye mwebale nnyo okubeeranga wakakati kyala. Kakyala kano essanyu lyange. Keka buli kimu gange era kaagala nnyo mwebale kaagala nze ndi kaagala yokaagala Sweet
Ladies and gentlemen, allow me to invite Mama Omchala to inspire Nyonga Omchala, my guest of honor. Give it up for Mama Faye, Honorable Rebecca Kadada. Mama, I would like to invite you on stage. I have a simple gift for you. I know you don't know most of my songs, so I want to take this opportunity and give you my full album, all of them, from the time I started, from 2013 to 2020.